weewaawo amalyankolo tegalagaana naye nabategeeza siyinza kukuma kkungu omubootongo lyakuma mu mulyango kubanga nkimanyi owamba waggali akoma ku mazzi ate yeeraba ebbiri tabuulirwa ebimusaaliza byafiirwa kyenvudde nzijja neeyolese olwaleero nsoboddeyo bwenyinga enkandaggo jjukira byasefugenfuge ng'enkandaggo mbalirire amawaatangululu n'olwaleero kubanga nabagamba nti analaba enkuba asooka bba ennano kyokka eyeeganya omuni ataleka awombayo naye mwagala ennono jukiza nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nz'olulasanga enzizeemu akaayo ng'oluganda munyisa olutaliiko kkomo sekono tawanisibwa nfe ekkabyo olwaba engono okumwa batulaze enkano guno omwana gwa wano gwavaako entalo awakula ntalo yatokeza muli akasasa kale entandise bwe ntyo naye njagadde okubasomesa ku bakabaka ba Buganda ababiri abaagwa eddalu bakabaka ba Buganda babiri bokka abaagwa eddalu bano be bakabaka ba Buganda abaagwa ku ddalu Tembo kabaka wa kuna mu lusero tulimu olwakintu ne kabaka Tebandeke naye yagwako ku ddalu yagwako ku ddalu olw'okuba nti nno yanyaga omusajja Ssenkaaba eyali akuuma embiko z'abassekabaka eggombe kino kyamuviirako okugwa eddalu kabaka Tembo nno olw'okuba nti yagwa eddalu baamugyako n'enjogera egamba nti okuyita Tembo kubanga bwe yaligwa baawuliranga ng'abantu ayita jjajjaawe Kimera Tembo awo nno we wava n'ekisooka ekigamba nti okuyita Tembo nga kitegeeza omuntu okugwa eddalu ago nno ge makulu era byebyo byendeeta by'amakulu byokka mugoberere nnyo ku YouTube ku TikTok ku Facebook ku WhatsApp emisomo gibaako mwebale kwagala buwangwa nanono n'ebyafaayo ati nno nsinzidde mu kibuga ky'amafuta olwaleero okubaweereza nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule n'antagwira kyeyakimu kiwoowoolo munyagwavu atalina mazita ya saavu omwana w'abamejja omukeefu mu lulimi Oluganda baagaliza ekiseera ekirungi mweraba.